Lodi w'ekibuga Kampala Salongo Erias Lukwago eyali akwatibwa n'abuzibwawo mu mmotoka ez'akazibwako erya drone okuva mu maka ge ewa Kaliga mu Kampala yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'e Makindye Basemerwa Sarah n'aggulwako omusango gw'okumanya ku by'okulya mu nsi olukwe kyokka n'atabuulira baabuyinza. Munnamateeka wa Lukwago Medard Lwega Sseggona yabadde afunvubidde okutaasa munywanyi we ono ekkomera wakati mu kulaga ng'embeera y'obulamu bwe bw'etamusobozesa kubeera mu kawome bw'atyo nga yabadde ayagala omulamuzi amukkiriza awoze ng'ava waka ekintu ekitaasobose amala asindikibwe ku alimanda mu kkomera e Luzira gy'alina okuva ku bbalaza Ssabbiiti ejja okuddizibwa mu kkooti eno okulaba okusaba kwe we kunaaba kutuuse ku bya beyiro. Kati olwaleero mukyala we Zawedde Lukwago avuddeyo n'akinoganya nga bba bw'ali omulwadde era alina okukeberwa omusawo buli lunaku ekintu ekizibu okubaawo mu kkomera e Luzira gy'ali kaakano. Counsel Erias Lukwago ayina personal doctor amukolako. Personal doctor oyo tasobola kugenda nga Luzira buli kaseera ate nga wano e Mulago kyali badde kyangu okugenda n'amuceekingako oba n'akola wamu ne ba doctors abalala ne bamujjanjaba. Ono era ategeezezza nti n'omufaliso gwennyini bba gwe yeebakako gwa njawulo so nga n'ebifo gy'alina okutunula agamba nti bisalibwawo musawo nga bw'annyonnyola. N'alongozaawo edda asinzidde wano okusaba omulamuzi ali mu mitambo egy'omusango gwa bba okulagira ono akyusibwe asibirwe mu kifo ekirala okuva mu kkomera ly'e Luzira era ng'ono awanjaze ng'agamba nti waakiri bamusibire mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Wano wabeewo ekyenjawulo kamutwale e Mulago akuumibwe prison ne police oba n'amagye nga bwe babeera bakyagadde naye omuntu n'afuna obujjanjabi. N'alongozaawo eddala z'obwennyamivu ku mbeera ya bba naddala bwe gutuuka ku nsibuko ey'obulwadde obumutawaanya. Olunaku lwe yafuna damage ku spine eyavaako okulongoosebwa damage eyo n'egenda ng'ekula yali era ali mu bino nti baamukwata nga bamutwala Masaka mu kkooti y'e Masaka yali eyisizza ekiwandiiko ky'abakuntumye ne bamukwata ne bamukasuka Kabangali. Kati Kabangali yali etambudde avuga Kabangali yali alowooza nti bamutaddeko dda. Kabangali n'esimbula bwe bamuteekako ne bamuteeka mu bbanga n'agwa n'afuna damage kati yagenda ng'ekula. Bino Nnaalongozaawo Edde abyogeredde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya bannamateeka ki Uganda Law Society Kamwokya gye babadde n'olukuŋŋaana lwa bannamawulire. Amyuka akulira ekibiina kino ekitaba bannamateeka mu ggwanga Anthony Asiimwe mu kwogera kwe avumiridde emisango egyaguddwa ku munnamateeka munnaabwe Lukwago era ng'agasseeko n'okuvumirira byayise bikola eby'okutiisatiisa bannamateeka nga bakola omulimu gwabwe. That is why we are saddened by the abduction, the violent manner in which our member, Counsel Erias Lukwago, was handled. And this was clearly done to try and intimidate not only him, but other members of the public, the members of the bar, to try and divert us from doing our work. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bwe baawandiikidde akulira abawabi ba gavumenti Lino Anguzo nga bamusaba okulaba ng'emisango egyateekeddwa ku Lukwago gimuggyibwako. Munyo okuleeta emisango bwegityo ku looya ku munnamateeka mijweteke tetukkiriziganya najjo ffe nga bannamateeka era twavumiridde ekintu ekyo kubanga abantu bano bakozesa ofiisi ya DPP okutulugunya abantu okuleeta emisango bwegiti egitali mu makulu egitategerekeka. Toyinza kuteeka muntu ku musango nti yeekobaano oba teyawayo information client we gye yali nayo. Dr. Kizza Besigye gwe tumanyi nti Lukwago gwakiikirira nate tetukomako ekyo kyokka tuze tugiraba abantu bawambibwa ne bababuzaawo ate ne babatwala ku poliisi ate ne bagenda ewa DPP ne tanga fayiro zireeteddwa mu kooti nga ziriko emisango eziraga nti be bamukute ate nga se be bamukute. Bano bwe bavudde awo batambudde bukuukubira okutuuka ku yafeesi ya ssaabawabi wa gavumenti okuteekayo ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe. Wabula bwe batuuse ku yafeesi ye bamusanze alina gy'alaga era n'abasuubiza okubalaba wiiki ejja ng'Asiimwe bw'annyonnyola.
tujja wano ku ofisi ya DPP nga tuze kumulaba tugoberedde ebbaluwa yaffe gye twamuweereza eggulo nga tusaba emisango gye batadde ku mukulu Lukwago gisazibwemu mu bwangu ddala naye nga we tuzze wano tumusanze naye ali mu kuba atambula afumamu mumulabye abadde agenda mu meeting endala naye tukkanyiza mu kaseera ke twogeddeko naye katono nti ku bbalaza tujja kumusinkana naye wano ku ofisi twogere ku nsonga zino tulabike nti tutuuka ku nzikiriziganya. Aneti Nakaibaale yakusekidde eggulire lino Crack TV amalindirire. Weewaawo tugenda kusooka tufune ekigambo mu bigambo n'omulabirizi